Mwebale kubeera nga ate bannange mwenoonyeza ekigulira magala eddiba mukulikeeyo yonna yonna ate bannange egye mukakalabiza emirimu gyammwe. Amanyi enzo Mumbejja Aisha Nassolo mbaaniriza mwebale nnyo okwekumira ku channel eno mwebalire ddala. Naawe ompye akatwegattako bambi wegatire ddala ku family eno ng'osubscribinga ng'oteekako akadde ng'olikinga video eno byonna obikole ate munnange okomengawo olabe ne videos ezigenda mu maaso wano kubanga buli lunaku suubirayo video kubeera ng'edroppinga wano wegatabeera mawulire zibeera stories ezikwata ku bantu mu bulamu bwabwe ate munange obwa bulijjo era nga leero nzize okubeera nga nkutuusaako story y'omukulu ono. Omukulu ono ayitibwa Lil Nas X ono nno nga munnange mu America wabula ekimufudde nnyo omwatikirivu ennaku zino kye kino munnange kye yagenze n'akola. Bw'ati omukulu ono yagenze ate wali ku Facebook page ye n'ateekayo ate ebifaananyi bye ng'alaga ali lubuto kyokka musajja ono gwe twogerako musajja n'ateekayo ebifaananyi bye ng'alaga ali lubuto. Abantu bafanzi ne badda ku page ne bagamba Photoshop biki nga naffe tubimanyi obulungi nti ennaku zino app ogidownloadinga n'ekkolera buli kimu. So bafanzi abasinga obungi bagambye Photoshop biki wawayiseewo olunaku lumu omukulu ono n'afulumiza ddala ka video nga weeweeta olubuto lwe olwongera naye w'omulaba mu ka video era bw'atyo n'ategeeza nti ono nno munnaye ali mu ndambu baby era mbu ayitibwa Montero era mbu essaawa yonna ajja kuba amuzaala wabula bineno byekuusa ne ku alubamu ye gyagenda ofulumya nga 17 omwezi guno gwennyini yagamba nti nga 17 agenda kuba akola ki releasinga alubamu ye gye bayita ate Montero. Alubamu ye yagituumye Montero. Omukulu ono gwenjogerako munnange muyimbi era basinga obungi muyinza okuba mumumanyi wabula omukulu ono alina ebimwewunyisaako bingi nnyo nga n'ekisingira ddala oba ekisookera ddala omukulu ono devil worshipper oba betuyita baneno abasinza sitaani era nga kyekino kyennyini kyenzi okubeera nga ate njogerako olunaku olwaleero. Omukulu ono gwe tulaba wano mu kusookera ddala ge era ekyo kyeyolekera mu video ze ezisinga obungi ez'ennyimba kubanga nkugambye nti muyimbi ate era rapper ate era muwandiisi wa nnyimba. Ono gwe mulaba rapper ate era muyimbi ate era muwandiisi wa nnyimba wabula ate era ekirala ekimwewuunyisaako nti mwana muto ali mu myaka 22 kubanga yazaalibwa 1999 mwana muto alina emyaka 22 mwatiikirivu wabula ng'ate munange yavaayo mu mwaka gwali gwa 2019 mu June bw'atyo na-announcing n'agamba nti yegge era gwe tulaba ono ge era mu video ze zonna ezisinga obungi omukulu ono abeera n'abasajja ng'era beekolakola ebintuntu era nga wolaba omukyala w'abeera n'omusajja kati nno munnange abeera n'abasajja banne we bamukomberera we bakola batya we beekiisinga ng'ebifaananyi ebyo ebiplayinga ku screen y'omunnange akolera ddala kwegamba ebikolwa ebijjirayo ekyo kye yayogerako nti yegge ate era omukulu ono gwe tulabira ddala devil worshipper era agenda mu maaso n'okubeera nga asaasanyiza ddala enjiri eyo ajjira ddala abantu kubeera nga basinza Katonda badde ku kkubo erya sitaani. Kineno kyoyolokera ddala bulungi mu video ze zaakola kubanga muyimbi kati video ze zaakola bino ebikolwa nga bino byeyolekera ddala kwegamba akola ebintu ebitategerekeka mu videos ze era wobeera munaddiini mbutuufu naawe weegatta kuba muvumirira n'ogamba mbutuufu omukulu ono nedda kwegamba ebifaananyi byonna bye yeekuba ebisinga obungi aba yeeyisiza ddala ng'omukyala oluusi yeekuba ng'ayambalidde ddala ng'omukyala oluusi ne yeekubya nga yeekoleddeko ddala ng'abakyala emimwa agisiize enjala azikoze zikoma eri omukulu ono gwe tulabira ddala wabula ng'omukulu ono nga tetunagenda mu maaso kubeera nga tetwogera ku birala kansooke nkuweeko ku kajenvudde weeke akatonotono oba ketwandiise ka biography we tumanye ate omukulu ono gwe twogerako Lil Nas X ate munnange ali biki. Omukulu ono nno amannya ge amatuufu ye Montero Hill era ng'ono yamanyikiddwa nnyo nga munnange Lil Nas X era ng'ono musajja mu America rapper muyimbi ate ng'era muwandiisi wa nnyimba wabula nga yazaalibwa mu April nga 9 omwaka gwa 1999 we twogerera omukulu ono alina emyaka 22 gyokka. Yazaalibwa mu kitundu ekiyitibwa Georgia mu USA ndowooza eyo muwulirayo oba mumanyiiyo wabula ng'ekyenjawulo ekyaliwo nti bazadde be batyo badivorcinga ng'omukulu ono wa myaka 6 gyokka era bw'atyo okuva ku myaka egyo 6 yatandika okubeera ng'ate abeera ne maama we saako ate
ate ne jjajja w'omukyala. Wabula waayitawo emyaka 3 bw'atyo yagenda ate ne yeegatta ku taata we gye yali alaze. Kyokka ate ekisinga okwewuunyisa nti taata we ate ye muyimbi wa nnyimba zino eza gospel, bano ba Judith babirye. Kwegamba ne taata Wuuno bw'atyo waali muyimbi wa nnyimba za gospel, kyokka ate munnange mutabani we ate bye bino ye byakola ki byakola. So munnange yagenda nga wayiseewo emyaka 3 n'atandika okubeera nga ate abeera ne taata we. Amasomero ge yasomerako mulimu Lithia Springs High School era ng'eno yagraduatinga mu mwaka gwali gwa 2017 wano Juzi. Then oluvannyuma yeegatta ku University y'omu West Georgia era ng'eno yali agenze kubeera nga ate akuguka mbino ebintu bya computer science. Wabula omukulu ono oluvannyuma lw'omwaka gumu gwokka ya dropping out of school, bw'atyo n'asalawo akole ki aconcentrating ku nnyimba ze oba kye twandiyise music. Ya dropping out of school after 1 year omuntu yali agenze ku university okubeera nga ate akuguka mu bintu bino ebya computer science, n'asalawo ate abeere nga akola ki concentrating ku music. Wengera abantu abasinga obungi bwe bakola, oli abeera mu ssomero n'agamba n'avaayo ye n'agenda n'atandika okukola ebibye. So oluyimba lwe lwasooka olwamutumbula kugamba olwamutunda ne lumufuula so popular yalufulumya wano eno mu mwaka gwali gwa 2019 era ng'oluyimba olwo bali baluyita Old Town Road. Luno oluyimba lwayatiikirira nnyo era lwamufuula nnyo popular. To the extent nti oluyimba lwatuuka ekiseera nga lwe luli ku the top of the 100 songs ze baali bataddewo ze baali balistinze. Nga bwe tunagenda mu Uganda ne tugamba katulistinga ennyimba 10 ezisookedde ddala, naye nga waliwo oluyimba oluli namba emu ku top. Kati nno oluyimba lwono omukolo oluyitibwa Old Town Road lwe lwali on top of the 100 listed songs. So omukulu ono n'abeera mumanyifu nnyo, kyokka ajjukiranga mwana muto era mu biseera ebyo byennyini ng'oluyimba olwo lumutunze nnyo afuuse mwatiikirivu. We yaviirayo munnange alina asobola okubeera nga ayasa ekyama ku Twitter ye wali. Yavaayo wali ku Twitter bw'atyo n'ategeeza ensi nti munnaye nze ndi gay era bano kino kyaleetera abantu bangi nnyo okwogera olw'ensonga nti mu industry yaabwe kino tekikkirizibwa kubeera nga ate omuntu okola ki opracticing ebikolwa nga bino ebya gayism. Kino kyamuleetera abantu bangi nnyo mwogerera, abalala nga bali ku side engera bwe tukimanyi nti amawanga ngaago bantu bangi nnyo abalinga ono abalya ebisiyaga. So munnange bw'atyo omukulu ono wajja alanda, bw'atyo wajja yatiikirira era nga n'ekisinga okubeera nga nakyo kimufudde nnyo popular okubeera nga tava ku mimwa gy'abantu. Kye kino munnaye kye yagenda n'akola wali Juzi, yagenda n'afulumya oluyimba ng'oluyimba olwo luyitibwa Call Me By Your Name, oba kyoyinza okuvunula n'ogamba mpita naye nga ompitira mu mannya go nga we nabanga nze Aisha kati nga nina omuntu gwe njagala okuyita kangeze Sumaya lyerinnya lye njagala okuyita naye ate nga muyita Aisha lyange. So naye bw'atyo kye yali ategeeza nti Call Me By Your Name, naye nga vidiyo eri ekimu ku bintu ebyawuniikiriza abantu ng'ebikolwa byonna ebiri mu vidiyo eyo bikolwa bya sitaani oba mu nfuna nga bikolwa bya sitaani ebiwedde emirimu. Ekisookera ddala nga zengatto ze yali ayambadde omukulu oyo. Ffenna tumanyi bulungi ennamba eno eyitibwa 666. Abasoma Bayibuli mugimanyi. Ennamba eyo mweri era yawandiikibwako mu ssuula emu mu Bayibuli. Era n'ebijoogerwako ffenna tubimanyi bulungi. Era ffenna tukimanyi bulungi nti ennamba eyo ya sitaani. Wabula engatto omukulu ono ze yakozesa nga kuliko ennamba eyo eya 666. Kyokka nga ate era n'ekirala ekyewuunyisa ku ngatto zino era kuliko essuula emu mu Bayibuli. Nga gyetegereze bulungi engatto eyo gye nkuteereddeko kuliko Luke essuula ya 10 olunyiriri olw'18. Luke chapter 10 verse 18. Kyeyo nno munnange era nga oba ogenze bulungi n'osoma ebyawandiikibwa essuula eyo yennyini era sitiru eyogera ku sitaani. So munnange engatto ezo ze yakoleramu ate vidiyo y'oluyimba luno lwe tuyise Call Me By Your Name. Era munnaye kino kyaleetera abantu bangi nnyo okubeera nga bamwogerera era kino kye kyakoofaminga nti ono Guy Devil Worship awedde emirimu oba mu nfuna. Kino kye kyakoona mu stamp kubanga bulijjo byalinga mu ŋŋambo olw'ezo vidiyo ze yalinga akola. Kugambye vidiyo ze genda omunoonyeeko Lil Nas X
so ogenda wali ate n'otayipingamu ku YouTube n'onoonya ku music we ojja kulaba kyenjogerako. Bino sibyogera kubeera nga amwegaseeko ku kyakola nedda. Sigezaako kubeera nga nkujja mu kkubo lya Katonda wabula ngezaako kubeera nga nkusharingirako ku bantu nga bano mu nsi n'ebikolwa byabwe tubayigireko ate tusobole okubeera nga ffe twewala bye bakola kubanga ekyamazima Katonda ye yatutonda ate era tulina okukikiriza nti enkomerero ye gyeri. Tulina okukikiriza nti enkomerero gyeri. Byonna tubikole, bano bakole ebikyo olw'okuba baagala FM, bano bakole bino olw'okuba baagala ssente, naye ekyamazima kiri nti enkomerero oba enkomerero gyeri. Ate nga yaddala bino ebintu biri real. So bannange yenna abasazeewo okubeera nga yeegatta mu bintu nga bino abikola akimanyi wabula ng'ono Gayo oluyimba olwo mu butuufu nga walulabye n'olaba vidiyo ye eyo olabira ddala ebikolwa ebya sitaani ebiwedde emirimu nga n'ekisookera ddala ze engatte ezo era engatte ezo baamutwalako ne mu kkooti olw'engatte ezo nga bagamba akozesa atya engatto za sitaani. Kwegamba byali ebibuuzo bingi abalanga bamuwagira endowooza bagundi banne baddevo washipazi banne abalala bo nga bamuvumirira bannaddiini bakivumirira nnyo kino ne bagamba omuntu n'avaayo n'alaga ensi kyokka ekisinga okwewuunyisa nti Gayo ono ayinfluensinga nnyo abaana abato bangi kuba naye mwana muto nkugambye ali myaka 22 gy'alimu okitegeera. So influencinga nnyo abaana abato kati ekyo kyanyuluma nnyo abantu nga bagamba ono Gayo agenda kwonoona young generation. Yasooka kuvaayo n'agamba yegge kati essaawa eno tumulaba alina feemu mpitirivu nnyo naye ate ebikolwa byonna byakola biragira ddala sitaani. Kwegamba ye agezaako okubeera nga akyusiza ddala abantu okubeera nga ate abazza mu kkubo erya sitaani bave ku Katonda badde ku sitaani. Era lumu waliyo ne interview gye baamukolako still n'akonfaminga n'agamba nti ye yatunda omwoyo gwe eri sitaani. Bamubuza ebintu bingi nnyo naye nga bingi nti era twogera ku ekyo kyensazeewo okubeera nga ate nkola ki nsimbako essira. Era omukulu ono awangudde awaadi nnyingi nnyo ku bbanga ettono lyayimbidde kubanga nkugambye nti ya dropping out of school 2019 n'akola oluyimba olwamutunda ennyo oluyitibwa Old Town Road. Era oluyimba olwo lwamutunda nnyo n'afuuka popular. Wabula oluyimba olwo nga luli mu kutambula lumufudde popular mu kiseera ekyo kyennyini we yaviirayo n'ayatula kino nti ge ekyo teri artist yenna yali akikoze mu kiseera ekyo. Kwegamba ekinene ennyo katubale nti omuvubuka ono yatandika okuyimba mu mwaka gwa 2018 tuli mu mwaka gwa 2021 n'aba nga amanyikiddwa bw'ati alina feemu eyo yonna wabula nga zaawadzi nga wenkugambye empitirivu nnyo ze yaakawangula okusinziira ku myaka gye era nga n'awaddi esinga obunene gye yaakawangula nga terina muddugavu yenna muyimbi mu ggwanga eryo eri America eyali agiwangudde ng'ono ye yasooka ogiwangula eyitibwa Country Music Association Award. Ono gwe tulaba ye muntu eyasooka ogiwangula mu ggwanga eryo eri America ku myaka gye emito. Ate remember ku bbanga ettono lyayimbidde n'aba nga awangudde award nga teri muyimbi yenna muddugavu yali agiwanguddeko mu ggwanga eryo eri America. Kiringa we tunalaba wano mu Uganda omuyimbi n'avaayo nga muto nayimbira omwaka gumu n'awangula awadi nga terina muyimbi munene n'omu yali agiwangudde. Kwe kiba kyewuunyisa kubanga bulijjo ntera nnyo owulira abayimbi mu Uganda ng'ekyo bakivumirira nnyo. Kyogenda n'olaba omuyimbi n'ajja n'akubayo akayimba n'ebeera hiiti abantu ne bamuggyako ne bajja ku bayimbi bali abalala attention yonna ne bagizzako ono olw'okuba akubyeyo akayimba akahiitinze. Kwegamba ne baddako oyo ne bagamba ono ye artist asinga biki kwegamba mpulira nnyo bulijjo abayimbi mu Uganda nga bakola ki ng'ekyo ekintu bakivumirira nnyo wabula ate kyewuunyisa n'okubeera nga ne mu ggwanga eri America omukulu ono yavaayo n'ayimbira emyaka egyo gyokka ate n'awangula awadi efaananako bweti wabula ng'ebikolwa bye nga wenkugambye byo bikolwa bya sitaani awedde emirimu w'oba omwegendereza. Ebintu byonna byakola engoye zayambala omulabira ddala nti alina ekintu kyatambuza. Kwegamba alina ekintu kyali mu kutambuza agenti wa kintu ekimu kyali mu kusiga mu bantu. Video ze zaakola ebintu bye yeekolakola bya kikazi yavaayo n'alangirira ge video ze zokka
njagala olabe ku video z'omukulu ono kakase kyenjogerako. Video ze zokka zikulaga ekika ky'omuntu gwe twogerako. Ebikolwa byonna ebibeera muli bya sitaani awedde emirimu kukiisinga basajja nga w'omulaba. Kwegamba apromotinga eno ali mu kupromotinga satanism, ali mu kubeera ng'akisiga mu bantu. Wabula nga munnange bino ebigenda mu maaso. Omukulu ono tukitegedde olwaleero gw'abadde akimanyi abadde takimanyi kitegeere nti omukulu ono devil worshipper. Era ng'ebyo byawoza simanga ali lubuto agenda kuzaala biki. Eyo alubamu ye gy'agenda okufulumya eyitibwa Montewo nga 17 September. Kati tetumanyi kikiddako. Wabula nga nkusaba subscribing wano ngenda kuba nze muteekako eriiso nga mufollowinga nga ndaba kiki kyazzaako era butereevu nja kuba nkikutuusaako wano eno. Ejjukira nti kweno channel ofunako amawulire agagenda mu maaso olugambo ku ba celebrities bo bonna bayimbi babyabufuzi ba politicians byonna obeera obifuna wano. Sakati no stories ezikwata ku bantu mbulamu bwabwe obwa bulijjo. So nsobola okubeera nga ate mu followinga nembeera nga buli kimu nsobola okubeera nga ate munange kikutuusaako wano. Wabula ng'ono esi yekka devil worshipper gwe tulina mu nsi eno bangi nnyo, bangi ddala, era bonna tujjanga genda tubajjayo mpola n'ebikolwa byabwe bagenda mu maaso n'okubeera nga ate bakola ki nga boolesa. Wabula gwe wenna mpuliriza bino tubyogerako wabula nga tubivumirira okukamala obukamazi. Etowulira nga tubyogerako nolowooza nti tuli mu kubitendereza. Tubivumirira ne sekuvumirira yenna. Ebikolwa nga bino byewale gwa mpuliriza byewaze n'abaana bo. Sente z'oyagala ofuna zinoonyeze makuba amatuufu. Ebintu bya Katonda biyinza okuba birwawo naye ate we bijja biba bizze. Togezanga n'okutuka omutima ne weeyingiza mu bintu eby'amasitaani gye bijja okukumya tojja kumanyaayo. Ojja kufa bubi, tojja kuwangaala, kwegamba n'ebyobugagga nabo bifunye tojja kweyagalira mubiriko obukwakkulizo bungi nnyo. Nawulira waliwo ka video akali katambula nga Chris Brown alangira ng'agamba nti yabikoye ebimumazeeko emirembe. Waliwo ka video akali katambula recently, I think it was last month. Waliwo omuntu yagenda n'akola post eyo ng'alaga nti Chris Brown yabadde agamba nti mutuufu ebintu ebyo abikoye ebimumazeeko emirembe. So munange muganda wange gwe nampuliriza bino koma biwuliriza. Naye nga ky'obumanya tebiriimu kalungi yadde. Manya nti abantu we bati gye bali bo munaye abasalawo okubeera nga batunda omwoyo gwabwe olw'ebyobugagga olw'ebintu bino ebyensi. Baba batamanyi kuddala nti enkomerero gyeri era batamanyi nti no bagenda sasulira bino bye bakola. Tekigasa kubeera ng'ogenda kufuna essanyu ery'oku nsi kuba tomanyi ddira ogenda okufa. Okitegeera oyinza otunda omwoyo gwo leero olw'okuba oyagala bugagga n'ofa enkya. Olowooza omwoyo gwo ogenda kukomekkereza otya. So banaye tulebekerawo okubeera nga tulowooza bintu bya leero lwokka wabula tulowooza ebintu even after death, that life after death. Woddako awo n'ogirowooza n'osiriikirira ogenda kwewala ebintu bingi nnyo. Naye gwe buli olowooza nti ensi ogitambula mu butambuzi buli kimu kiri buli kimu kiri straight. Olowooza nti onoofuna ebyobugagga nga weeyagala weerabidde nti ojja kufa tomanyi ddira ogenda kufa oba olimba. So munange byebyo bigenda mu maaso mu nsi. Omukolo ono ngenda mukuteerako amaaso buli kimu ekigenda mu maaso mbe nga ate nkikuteera wano. Bingi nnyo ndowooza byakyakola paka lwanaatuuka ekiseera ng'ate agenda ku releasinga alubamu yeeyo gy'agenda releasinga nga 17 guno omwezi gwennyini, era byonna nja kubeera ng'ate mbikutuusaako. Sigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo kwenda maaso n'okubeera nga ate ofuna amawulire agagenda maaso mu nsi ku ba celebrities bo bonna sakaate n'ebyo ebikwata ku bantu mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Ngenda kusaba subscribing ku channel eno kwate ne kadde kubanga nze ekyamazima najja kubeera nga nkuweereza ate munange naawe jangu obeere nga ate olaba ebintu bino byenkuteereddeyo. Nkusaba liking video eno oshalingireko ne ku banno abankumira takumira mpeera mubeere bulungi nkomawo.